Obutabo bw'olulimi Oluganda. Mu kitundu kyaffe eky'E13 twaleka Mirembe agamba Zinunula nti yamuzuula ku olwo era yali muzuula kubanga baalugera nti teguzibirwa kkubo. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'E14 ng'omutwe gugamba nti mbulira mu kibira ne nnwana n'essota. Atandika bw'ati: ekyeya bwe kyabanga kiri kumpi okwewerekera, abakazi n'abawala nga babeera mu keetereekerero ka kutyaba nku, nga beetegekera ebiro by'enkuba, emituba gyonna mu nsuku ne bagijjuza ensekese z'enku. Lwali lumu ng'ekyeya kino mwe nasooka okusembera Mirembe kiri kumpi okuggwaako, abawala ne bansaba mbawerekereko eyo mu kibira ewala batyabe enku kubanga awo okumpi zaali zikeeye. Nange nga nsitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi kubanga nali njagala okutemayo ebisiki eby'ekyoto kyaffe ate nga mikolo yali agenze ne nnyinimu mu kwabya lumbe. Tetwalwa nga tussa mu kibira, abawala nga bakyaba nku, nga nze no bwe mbalinnyira ezaali waggulu ne nzisuula nga bwe bakuŋŋaanya. Enku bwe zaawera ne ŋŋamba mmeeya nti kammale okwenogera ku mboosera z'amatungulu nzije tugende, nga nessolossa mu kibira. Bwe namala okunoga amatungulu, ekkubo eryandeese lyambula. Kajja okuntanda njogere nti yesso siibule, ate nga mu kibira omwo temwogererwa nti siibule. Nga bw'okyogera obulira ddala, nange kyenava mbulira ddala. Meeya ne banne bwe baalaba sidda ate nga n'obudde bwemalayo, nga bakolongola nsekese nga bejjawo. Nze bwe nalaba mbuze ne nkoola ku bannange naye ng'amaloboozi ganziramu okuva ku njuyi zonna nti jangu eno tugende. Bwe nagendanga ku ludda gye mpulidde eddoboozi nga lyo ligenda lyeyongerayo eyeewala. Akaseera katono ate nagendanga okuwulira nga limpitira mabega. Bwe ntyo ne mpabira mu kibira omwo okutuusa obudde lwe bwakunira. Nalaba Sirinaga akwatanga omumannyo nga ndaba Tiddene nga mpalampa nga mpagama omwo obudde kkejenge. Obudde olwali okunyiimuulamu buti nga nzika kunoonya luwenda lwandeese. Nga nno ndulabako nga ntolontoka mu kibira nga ngomaggomera omwo okukamala. Obudde nga butuuse mu ggwango ne ntula mu kisiikirize ky'etti mpummuleko, Kazzi n'essota we lisize ekikkowe. Mba ngalamidde mu bikoola nga balibeese, lijja buteesagga, livvunkana nga bwe likwakwaya. Bwe lyasembera nga nange olwo ntudde, ne likangalalamu, mpozi linneetegereza. Awo we nali wujjira ekisigo, kojjo nti olimba, ebyo byatiisa badda. Nalaba lijjira ddala, konze wano wafiira muloge nga nsituka kuyota. Kolyo omala kunyoomola n'odduka nga linsimbako. Bwe ntunula emabega nga lijja liraaka ne nduma. Nsisinkanye ekibinja ky'ebisolo ne bwe byekanga ne bibuna emiwabo, oba byali mu kuteesa oba mu tulo saamanya. Mba ngoberera oluwenda ekisolo ekimu mwe kiraze ne kidda nga kiriko n'obumansuka okugenda okwekanga nga kyantomedde dda, kiwunyeemu amavumira, kiyose. Nze ndaze gye kivudde, ngenda okulaba ng'ebiga ebito bibiri birigita wansi w'omuti ne nnyina waabyo nga n'ensajja weeri. Nalaba sijja kufuna gerijja nango ziriko zadde nga nsala ga kuzuwa kyanya.
Nasooka kutambula kiseze nga ntya nti bwe njikuba enkoona ng'embuukira. Nayise emitinga giigyo ne nkyuka ne nfuumuuka emisinde gye wali olabye. Singa nange nakisanga mu luwenda luno nze nandikitomedde. Sessote yali ammezeeko saamanya we yakoma na gye yalaga. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe eky'okumi-n'ebina. Tusisinkane mu kitundu kyaffe eky'okumi-n'ebitaano ekigamba nti natta embogo yali erimye abangi. Oh, please like and subscribe. Yay!